Yes, muli mutya mugamba mutya muje balije mutuusaako engalo. Abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abakristaayo nga ngassa abakatuliki abalokole n'abaprotestant mukama yeebazibwe n'ab'enzikiriza yaffe ey'ekinnansi oba ey'ennono oba ey'obuwanga nti mwebalokola n'okuuma mwebalije mutuusaako engalo. Omanyi olumu tugenda tutabula oba we confuse ebyobuwangwa n'obulogo ate nga si bye bimu, nti obulogo egyo giba mize mibi, ebyobuwangwa oba ennono kiba muntu kugoberera obujjajjaabwe, ate nga buli omu wano alina eddembe, ekyo ne ssemateeka akyogerako. Kaakati erinnya Ssekabira Joseph Winter Bwindi. Tombuuza lwaki Bwindi, tujja kumanya. Anayagala okumanya ojja kuntuukirira ombuuze lwaki Bwindi, naye nga erinnya eppya lyeryo Bwindi, era wonooliraba teweekanga. Kaakati ensonga gye njagala okwogerako leero ey'omwana n'omuzadde, ng'era ekibuuzo ekiriwo ekinene nti myaka emeka omwana oba omuzadde gye yandisaanye okuteera omwana ensi n'amugamba mwana gwe nkulabiridde kye nkulabiridde naye kati nkuggyeeko engalo, genda weeyiye, genda okole kino, genda okole kiri. Kati nze ku lwange ngamba nti ng'oggyeeko emyaka 18 gye tumanyi ssemateeka gy'ateekawo, the constitution, that's the biggest law of the land, the 1995 constitution. Ekirambika bulungi nnyo nti omwana yenna oba omuntu yenna bw'anaawezanga emyaka 18 aba awezezza emyaka egy'okwesalirawo, era oyo ne mu kkooti avunaanyizibwa butereevu ku by'aba akoze ku misango gye, era nga akkiririzibwa okweyimirirwa oba okwewolereza. Ontegedde bulungi. So obuzibu bwe tulina ennaku zino nti abazadde abamu bakuzizza abaana mu ngeri ya, kankozesa ekigambo gadibengalye, nti n'osanga omwana kuva buto paka kuweza 18 oba myaka 18 tamanyi kwoza bintu, tamanyi kwoza wadde stocks, tamanyi kwoza yadde olugoye, yadde okulukunya, tamanyi yadde okukuba essowaani, wadde okutabula caayi. Ne weebuuza nti oyo mwana ki? Kakati bano abaana betusanga nti awezezza emyaka 18 oba oliawo mukama ageze bubi, omuzadde afudde, kuba abazadde abamu bakuza abaana nga tebabateeseteese, tebabategekedde ensi, nga omwana omutegekedde naye nga tumuteeseteese. Ekyo kibi nnyo, kibi nnyo, tubirabye nti omuzadde avaawo abaana ne babonaabona, so nga ate balina buli kimu ekibasobozesa okugenda mu maaso newankubadde nga omuzadde taliiwo. Kale nti abazadde abamu mukuzizza abaana, omwana tomutaddeeko like kumwexposinga eri ensi, tomulaze ensi bwetambula, wabula buli kimu akisanga ku mmeeza. Mu holiday tomulaze nti emmere gye tuli eva wano, enkoko gy'osanga mu ssowaani eva wano. Paka nakati abantu abamu tebamanyi nkoko bwefaanana, mugisanga mu KFC, mugisanga mu Chicken Tonight. Musonyi okozesa brands ezo kuba zitegeera ezisinga. Tugisanga eyo ne weebuuza nti omwana ono atamanyi yadde nti n'ettooke baluyunja bwe riti, kuba tulabye abaana bangi ku mitimbagana. Waliwo ne ka vidiyo k'omuwala ennaku ezo kaafuluma ng'omwana tamanyi bwe bayunja ttooke, n'ogamba omwana ono agenda kubeerawo atya, agenda kusurvivinga atya mu Uganda ya leero. Kati okuzza ku mulamwa nti abazadde mukuzizza abaana mu ngeri etasaana. Omwana obadde naye kuva buto, kuva nassale paka watuuse oba kumalako high school paka senior 6 nga yessaawa okugenda ku campus, naye ng'omwana tamanyi kiddako. Omwana tasobola yadde okwetambuza okutuuka mu paaka, abazadde abamu mulina emmotoka, naye okakasa omwana ono ne gy'agenze okusomera emmotoka anaaba nayo. Kale mukama waba ayambe emmotoka n'ogimuwa, amanyi okuvuga mu nguudo ezo ez'e Kampala, naddala sisitimu yaffe eno nga bwe mukitegeera. Babooda baffe mubamanyi, bavuga kimama, ebitaala bikwata n'osuubira nti mwenna muyimiridde
ogenda okulaba wa boda akuyiseeko n'ogamba kino kakasa omwana oyo asobola okusala ekkubo wadde ng'atambuza bigere asobola okusala ekkubo kwegamba n'osanga omwana myaka 2 naye nga tasobola yadde okusala ekkubo, tasobola yadde okwejja mu kifo ekimu okwetwala mu kifo ekirala naye nga yaweza emyaka 18 constitution gyetugamba. So ekirala mulimu abaana nga bo baakula mangu naddala ffe abakubiridde mu mbeera y'okuyiriba nti watandika okunoonya ssente ng'oli wa myaka 7 myaka 8 myaka 9 watandika okuyiriba kuba nzijukira ffe gye twakulira eyo nga tukeera kunoonya scrap bwe tuba tetusomye bwe tuba tetukedde mu nnimiro tokeera kunoonya scrap n'oyiriba n'omanya nti omuntu okubeerawo olina okubaamu ne ssente zo ki mu nsawo n'omanya nti omuzadde alina bato bo ab'okulabirira gw'olina okweyiiya gw'olina okwefaako togenda kubanga otunuulidde muzadde essaawa yonna. Tulinamu abaana abo nti ku myaka 10 alowooza nga wa myaka 25 nti oyo ye ensi agenda kugisobola naye ate era tekikuwa garanti nti omwana ono akoze eki atuuse okuteera ensi. Kale mulimu abazadde abamu abafaayo n'alambika bulungi omwana nti olina okukola ssente naye ate tolina kusussa, gino emirimu olina okugikola gino tolina kugikola. Ntegeerekeka nti kino bwe kiba kikuyisaawo kikole naye ate bw'olaba nga kinyigiriza omulala bwe kiba nga kinyigiriza obulamu bwo tokikola. Kwegamba omwana n'omujja buto waweza emyaka 18 atandika okwesalirawo nti akuze alaba ki ebintu engeri gye bitambula tagenda nnyo kutwalibwa nnyo kuba kati leero tulina bannabyabufuzi mu butuufu nga yakulira oba mu mbeera tugambe eri etya nti nga ye busente butono buti bugenda kumutengula emmeeme atuuke n'okutunda ekibiina kye naye ate ne tuba ne bannabyabufuzi nga bo bansa nti lewo omuleetera ssente empitirivu zitya ensi agirabye nti ensi eno teyeetaaga kuba na ssente nnyingi naye ensi eno yeetaaga kuba na mikwano, yeetaaga kuwangula bwesigwa okuva eri banno oba ntegeerekeka. Kugamba ng'omwana oyo yateekebwateekebwa sigamba bano abateeketeeke baffe abatagambwako naye ng'omwana oyo yateekebwateekebwa tubalabye omubaka bamuleetedde obukadde 10 n'ayitika n'asayininga etteeka oba oliawo eritandikoze eriteetaagisa omulala ne bamuleetera olw'okuba akimanyi ssente zino sizirina nzeetaaga naye ate kye ngenda okukola kigenda kukosa abantu bangi okusinga nga bwe ngenda okufunamu okusinga nga bwe ngenda okusanyusa famire yange. Kwegamba n'akireka kubulwa obulungi lw'abantu abangi nti ono teyamala gateebwa nsi wabula yateebwa ateekateekeddwa. Kyenva nkubiriza abazadde bonna abali eyo nti nga tonnateera mwana nsi wadde nga awezezza emyaka 18 sooka omuteeketeeke amanye nti ekituufu kye kino kye nnina okukola wano mpitawo wano siyitawo. Ensi ejja kutunyumira, ensi ejja kutugondera. Tuleme kukuza baana nga tukuzizza baana muwawa abagenda okutawaanya ensi eno nga ye okulumya omuntu takiraba mu buzibu bwonna ng'okulya obulya enguzi takiraba mu buzibu bwonna. Kyekyo ekyaleero nti ne bw'olaba omwana nga awezezza emyaka 2 naye ng'akyabulamu bw'oba tosobola mugambako kuba abazadde abamu balina ensonyi batya okugamba ku baana baabwe. Yita abantu b'olaba nti omuntu ono mulamu ekifaananyi kye nandyagadde okulaba ki mutabani wange. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Dr. Kwefu oyo. Dr. Kwefu oyo tetusinkanangako, nze mulabira wala naye ate ye muntu gwe nandigambye nti bwe mba wakukuza mwana nandyagadde mulabe mu kifaananyi kya Dr. Kwefu ono. Musajja embeera ne bw'ebezza etya batera omuyisaamu eggaali naye ate tavuma direct, alina engeri gy'asooka okuteekateeka n'akulaga nti kino wakoze kikyamu, kino wabadde olina kukola kino. Ye ensa gye tugamba bwe bwesigwa tugamba kyekitiibwa kye tugamba. Waliyo n'abantu abalala kale n'abantu abalala gye bali nga beeyisa bulungi lwakuba nti njagadde kunokolerayo linnya eryo. Kale neeyanzeeko okumpuliriza mubeere bulungi mweraba.